Celestia Mpasoga Mikono, Secretary w'ebyensimbi okuteekerateekera na administration. Domestic violence kyamazima mu Uganda oba mitundu byaffe ddala mu Mukono ayinza okutwala ebbanga okukendera kuba ntonza muyimiriza naye ayinza okutwala ebbanga okukendera lwa nsonga ki abantu ebintu ebimu batese bifunya nga buli kimu kya ssente buli kimu afunya nga ssente. Omuzadde omwana we bamukwata n'adduka ku poliisi nga mukambwe ennyo naye nga tatunulidde kuyamba mwana nga ye atunulidde nti afunye akasente okitegeera nti agenda mu negotiation afunyeyo akasente ogenda okugura miliyoni 2 miliyoni 1 miliyoni 500 naye ng'obulamu bw'omwana bufiiridde awo emusango ne kutuuka ne ku poliisi era n'osanga nga leero bakambwe bagwongerayo nogenda okulaba omusango teguvaamu bagwongerayo ogenda okutuuka okuddayo enkeera nti bali banegotiatinze omuzadde w'omwana n'omuzadde w'olyo eyakutte oba n'omusajja eyakutte banegotiatinze ne bafuna akasente ne bagenda and that's a common practice of late batatumye ku kimu kitunya nga ssente zikuyamba baana baabwe domestic violence akyagenda mu maaso mulevo bya rape omukyala alwana ne mukazi we ensonga ng'olinga ne damage y'amaanyi nobanga nti beeteeseza bamuwadde ssente akitadde mukazi we w'omumaka nga gwawadde ssente akite kati nga binaavaawo ddi nga buli kimu kyafuuka kya ssente kyafuuka nakukwetunda bwetuuzi nkite kubanga enguzi ng'ate oli yaguliri egamba kiri fani naye nga ekintu kya ssente tukimalize nga kimu kyessente atwanazo zaabyuzinga nekyo kyezirina okukola nekiva mu mulamu nekyeka kubeera nga buli kimu bagula kigule n'oli omwana we nga tamufuddeeko nti anaavunda tamuwadde treatment tabonereza mu muzi wa musango ekyo kisobole okuva mu kitundu amutadde olwokubanga ye afunye akasente kubanga bibeera muzadde w'omwana yennyini batera okuwa akasente miliyoni 1 n'emitwalo 2 omusango ne gugweraawo poliisi teyeteakumanya mbu banegotiatinze nga kigenda bwe kityo so manipulated system erina ofolowinga okukulaba ebintu ebyo nti bikolebwako nfu ate era ekyafiira ddala era no Mukono district office ekwasaganya ensonga z'amaka n'abaana olunaku lwaleero tubadde tulina engagement ng'ekwatagana ku GBV oba obutabanguko mu maka twayise ba actor ab'enjawulo nga mwe muli abakulu abatwala ensonga ezo mu genda ku poliisi ne tubeera n'owa genda atwala ensonga ezo wano ku district ye senior CDO ne tubeera ne DCDO LC5 chairperson ne ba actors abalala okuva mu bitongole eby'enjawulo nga mwe muli children homes mwe muli ba parasocial worker ababesinga ddala wansi ku village level ne tubeera ne ba LC1 chairpersons ne tubeera n'abantu abalala ab'enjawulo buli omu akwasaganya ku nsonga z'obutabanguko mu maka. Ensonga ezoogeddwako tubadde tukubaganya ebirowoozo ku biki abantu bye bayitamu nga bagoberera ensonga zino ne tuvaayo ne solutions engeri butya bwe tusobola okuba nga tukwasaganya ensonga zino ne tulaba nga abantu bafuna obuyambi ne ba victim naddala we biba nga bibadde bitwalaganyizaamu abaana nti bafuna batya obuyambi oba bafuna batya justice. So ebitongole ebyenjawulo bitubuulidde engeri gye bikwasaganyamu ensonga zino ne basharinga challenges era tumaliriza nga tukomekkereza omusomo guno nga tugamba nti tugenda twala emisomo gino wansi nga bwe tubadde tukola nga tuyambibwako ebitongole nga leero FAO Public Health Ambassadors batuyambeko okuba nga tukwasaganya ensonga eno batutaddemu ensimbi okulaba nga olukiiko luno lubaawo era ne batusuubiza nti bagenda kwongera tukwasaganyizaako okulaba nga emisomo gino gyeyongerayo paka ku magombolola paka ku muntu owa wansi kubanga obutabanguko twesanze nga obutabanguko bungi ate nga obutabanguko busobola okutuuka ku buli muntu buli wooli obutabanguko mu maka busobola okukutuukako so twagala okulaba nga ensonga eyo tugikwasaganya tubeere nga abantu basobola okuba nga bali supported tulabe nga obwo obuyambi buno butuuka ku buli muntu mwebale nnyo mwebalire ebinyanzi kiza Johnson okuva ku kitongole kya Public Health Ambassadors Uganda. Public Health Ambassadors Uganda bakituyita FAO mu kitongole kya bavubuka era kiweereza abavubuka mu nsonga ez'enjawulo n'okusinga ensonga ezikwatagana ku by'okuzaala okugatta n'ebirala oba omuzo kyeta sexual and reproductive health and rights
parasocial workers, community leaders, abaweereza komite zaabwe mu nsonga z'obutabanguko obwekuusa kikola ky'omuntu ekiyita gender-based violence. So tubadde tuzze wamu okusharingako, okubaganya ebirowoozo, okusharingako experiences, challenges, n'engeri ezisobola okuimprovinga oba okutereezaamu mu mpeereza eri abantu baffe mu nsonga z'obutabanguko. So mubaddemu ebitongole ebyenjawulo, mubaddemu institution nga police, mubaddemu NGOs ez'enjawulo n'ab'amateeka nabo babaddewo. So olukungaana lutambudde bulungi, tukuganyiza ebirowoozo okulaba nti twongera okwextendinga services eri abantu n'okwongera okulaba nti cases ezijja ez'obutabanguko one zeeyongera okubeera reported kuba bino twogeddewo okulaba abantu communities okutegeera rights zaabwe n'okutegeera kuzina ensonga so that cases ez'okuba reported ate si kuba reported kyokka naye okusapootingibwa okulaba nti cases ezo zihandulingibwa paka ku nkomerero yaazo era n'abantu abakozinga gyebino betuyita perpetrators kwegamba bakwatibwa amateeka gye bakolako nga wekisaanidde. So nakulwayo kyetugenze ate tukanyiza nti mutugenda kweyongerayo. Tubadde n'okulwatwala ebya development and community ECDO. Ekisooka kya byenafaawo ng'ekitongole tuweereza komiti z'emikono okusingira ddala magombola 3 mulinama Mukono Town Council n'Engoma nga tuweereza nga tuwa obusobozi eri abaana ab'obuwala abatasomyeko oba abatali mu ssomero nga tubatraininga mu bintu ebyenjawulo okuli ebyemikono naye n'ebyobulamu okulaba nti nabo bafuna omukisa omuzonyo kyayita alternative education okusobola okukyusa obulamu bwabwe. Kuba twakizuula nti Mukono district ekisooka fertility rate eri waggulu naye ate ne teenage pregnancy cases abaana abazadde nga tebanakwetuka nabo bangi. So ate nga abaana abasinga tebali mu masomero. So mu kunoonyereza nga tuyita mu bakulembeze n'abaana bennyini ab'obuwala ekizuula nti ebimu ku bireetera ebyo bwavu n'obutabaako byakola ebiri productive. So nekireetera abaana okubeera nga bali vulnerable financially nga balimbibwa nnyo. So nteekawo egira emisomo okusobola okuwa abaana obusobozi n'okubayamba okuvaayo. Naye mu byo tukwasaganyamuko ne cases ez'obutabanguko nga tukwasaganyamu ne district office ya probation Mukono. N'ezimu ku challenges zetwasanga esooka ya coordination nti cases zino nyingi zijja ne cases osobola okujja oba omwana bamukutte waya defilement n'osanga nga case eyo yeetaaga logistics ez'enjawulo, yeetaaga support ey'enjawulo naye ng'ate gafaawo terina logistics zonna zeetaagisa na support ne district yennyini nga tezirina zimala. Nga ne oba ogenze ku poliisi ebiseera ebisinga nabo balina we basobola okukoma naye nga balina logistics zebatalina. Naye ng'ate waliyo abantu ebbali ebyo energy eyo ezimu ezirina logistics ezimu oba endala ezirina endala. So nga kitwetaagisa okubaleeta bonna wamu mu olukungaana tukubaganye ebirowoozo aye tulabe engeri tusobola okwesapootingamu oba kyetuyita referral pathway okulaba nti ffenna nga baplayers abagonjola ensonga oba abaziya supporting z'obutabanguko tusobola okwataganira wamu nti faawe tuba nga tusobola okukola kino ate osanga nga rescue one mu ate esobola okukola kiri aye nosanga aba justice center nabo basobola okuwaate obuyambi by'amateeka kwegamba nga ffenna tukwataganira wamu era ensonga ezimu zitulabye nti zisobola otuyamba okugonjoola ensonga za uncoordination of GBV response leero twafubye okulaba nti tuleeta representation ku level zonna mubaddemu n'abakulembeze okuva ku LC ate mubaddemu ne parasocial workers. Kati nga
lukungaana muno LC afunye omukisa n'ayogerako ku ngeri gye bakwasaganya zino ensonga naye bayitamu era abadde w'amazima nnyo n'atangaazamu nti bo ng'abakulembeze bafuna okusomozebwa kw'amaanyi nti ogenda osanga nti keesi eyandibadde etwalibwa ku poliisi tagifite ku poliisi kubanga abantu basobola omukyawa ate nga ye omukulembeze n'alemererwa okulondebwa okulondebwako. So eyo challenge era tugitegeera naye twagala ekisookera ddala okuzzamu abakulembeze amaanyi nti ate abantu bennyini ababalonda be balina okuweereza ate nga baweereza mu mazima nti obawo omusango bafube okulaba nti omusango baweereza abantu nga balina okubaweereza era omusango gutambula nga gulina okutambula. Moral principles ezigavaninga GBV response nti ekisookoozi waliwo ensonga era omukyala wa Justice Center agabanyeeko nti waliwo ensonga ezeetaaga mediation nti era osobola ozimediatinga kale n'ensonga for example ez'ebyensimbi omuzadde alemedde okuweerera oba omwami alemedde okuweererwako baki naye ate waliwo ensonga eza development ensonga eza rep tusaba LC tukimanye nti ensonga ezo zibeera nnene nga oyinza okuba nga oli conflicted zikwasaganya nga LC ensonga ezo zongereyo zireme okubeerako levoyo zongereyo poliisi zongereyo ku bitongole ebirina kapasite okuzongera gyezirina okugenda gwe okole kye bayita refaaro era kyetulina kyetubatogerako refaaro pathway nti nga LC ofuna ensonga eyo kubirako omuntu omulala kubirako abamediko kubirako abajustice abaliko kubirako Secretary of Finance, Planning and Administration. I'm also glad these people chose Mukono for this meeting. They chose us for their services they do within the community. You see, for us politicians, our interest is much through the communities. Because those are our voters. We care more for those people than any other thing. We appreciate that you're doing some good work within our communities. With that, I want to take this down to gratefully thank all NGOs that are doing their job within the country. All NGOs that are doing their job within the country. You people have really greatly improved our societies. Though still, there are those office NGOs. Waliya abannaffe bonge emirimu gyabwe gya ofiisi nga si gya ground nga ground bayingizayo niyingize naye nga baali basaba okuyambako Mukono bagamba bazze kola ki ground. Ideally, zino meeting zanyolina ku district because provisional officer oyinza okwenda wesimanyi biriwo Nyanze Namukose, Misa Kenya, Nyanze District Community Development Officer, Akulira ebyekulakulana mu disitulikiti ya Mukono. Olwaleero tuli wano okwogera ku nsonga za gender-based violence, okukabasanya abantu okuba nti obutabanguko mu communities zaffe mu maka ne mu baana. Naye nga kiva ku ki tusaba issues zino kwe ziva kiba nti aba community bennyini oba mu aba community tudiscovering ze batugenza okwesanga nti mubeera n'ensonga zino naye ne muzituulira LC Chairperson bw'aba identifyinze ate ne mumulaba bubi so tusaba nti ba LC Chairperson bwe babanga mulabye mufunye ensonga zino ez'okukabasanya ku baana obaana obutabanguko obubeera mu maka nti maama ne taata balwana tukimanyi bulungi nti maama ne taata bwe balwana abaana be bakosebwa oba basobola okwetta n'omwana mwennyini bw'abanga akwasiddwa akabasanyizzaako ajja kuba n'obuzibu oba nti mu maaso eyo ajja kusigala nga yeetya so nkubiriza communities mwenna ab'Emukono district nti tusobole okukwataganira wamu tuyambe abaana baffe mu community n'abantu
tuyambe abantu baffe mu community tusobole okulakulana omwana oyo bw'anaabanga basanyizibwako enkya ajja kusigala yeetya mu kilaasi ajja genda tajja kupafominga so nsaba issues zino we ziba weeziri tukikwasagalize wamu kuba ensonga ne bwebanga egenze ku poliisi nga poliisi terina evidence in other words mmwe mulina okugenda muwa obujulizi nti kituufu issue nekoze eki ebaddewo naye kati bwe muzituulira ne muba nga temutuyambe poliisi eba terina ngeri gyesobola kola kikwongerayo nsonga eyo lwakuba terina ki bujulizi so nsaba tukwasagalize wamu nga community oba ab'ekyalo ab'ekitundu tusobole okulakulanya ensi yaffe nga tukendezaako obutabanguko buno obuva ku baana baffe mu maka gaffe mu community yaffe buli omu abeere nga ali bulungi. Kino nkyogera eri n'abakulembeze naddala aba LC. Togenda funa keesi ya defilement ya rape mugambe nti kankole ki kambayite nga tuuze si buli keesi tendako nyonayeemu n'eyinda emisango gya sexual violence kyalo yagyo ndalako kujja economic tugeze abantu b'omu kyalo famire balimira mmwanyi bamatooke sizoni etuuse omwami atuuze emmwanyi yeziza kaki akasente tuli ffenna naye ng'ali mulowooza abadde azirima n'ozirongoosa omukyala abeera ewaka so ekyo tugamba tubayiti we can do mediation so what we do as justice centers Uganda ekimu tukiteeka mu mediation kwe kuyita enjuyi zombi n'otangaaza enjuyi zombi we zigenza obukyamu ne zigolola sometimes they do these things mu butamanya mukigenderere nnyo omuntu ayinza okugamba as I didn't know because their culture tells them that a man has to control their finances n'abakyala muwillingly nazikola ki naziwa omwami so they do things mutokola ki mu butamanya but in mediation you open their mind and then guide them on how they can amicably resolve that issue being nti baki ba family yabo tuli ffenna but the handling of these cases is case by case basis nga wekyogera tufuna emisango tufuna madam RDC ne from both courts yawa ne high court yawa tufuna zigenda okujja nga ziri ku advance level nga yeetaaga lawyer agenda mu court kola ki kukiwoza tuyamba tutya abazze n'emisango tugeze category ya sexual violence of course we cannot mediate we cannot reconcile but we can help the victim as being their lawyer on watching brief yengeri lawyer gyagenda mu musango ng'ayambako state attorney bwagenda otambuza omusango gwani gwa victim tuli ffenna olumu yina n'advise oyandidde nti omujulizi tufune omusawo okusinga tuli ffenna because the mother testified emisango gya sexual very brief ingredients kutegeera butegeezi omwana yeeyi waali oba omukyala yakwatiddwa alipoota y'omusawo erambika ki eraga yakwatiddwa tuli ffenna ekirala ani avunaanyizibwa bw'asonga nti omukulu ono sagala nsonge nti omukulu oyo yalwa yaba oyo tuli ffenna so just to guide state where they need to move in their evidence emisango gya ki sexual violence tuli ffenna then the rest we are handling tufuna emisango egimu nga kisoomooza njakuba example two cases one we got was a husband and wife referred by Madam Brown to us one of justice centers Uganda omwami yali musomesa retired now mukyala bakyala baffe bano abafumba ewaka emirimu gyaffe gy'abaami baffe gibatambuza different regions so otambula neki n'omwami wo kakkana nga temwezimbye because batambula mu different quarters okay kati omwami ye nga mwami w'abakyala ab'enjawulo so kituuka ekiseera retirement ekola ki ekola omukyala ng'agamba bafuna akasente ako tuzimbe akafuna during COVID unfortunately omwami ne yakuba n'omu ku baana be ne bagula some property ekisobera land amanya ga muwala we ne basimba kyala bwamuka tulabe ku nnyumba yeebuzaabuza eventually n'alemerako ogenda okugirabayo nga mugezigezi ayagala tuukayo alabe bagizimbye eri ploti endagano ziri manyagaani
chairman akimanyiiko mu kutuukayo biteegera bimanya gaani muwala waabwe mwami ng'amugamba tulina obuzibu mu maka gaffe tuli ffenna nti omukyala ng'oyo ne bwe musindika ku poliisi wa madamu Dora, they cannot do much of help because the man yasalawo dda many years ago nga he's done with this woman. Ofuna, all she wants is to conceive and maybe overcome the risk regarding her health. But now the man is putting a condition on her reproductive health system. On the reason that, oba oyagala, jamu nabaana, nesigala kola ki? Kubeera naawe. Of which tasobola kwendera amaka gaani? Ayitala mwami we, mwami. Mukyala mukkiriza, era yagamba kanso nze lunaku mbeera ku musaala. Even now my boy has grown to even be part of me. Kola ki? Musaala. We hope the man will change and come back. But now kyatuuse ku level where her health eri kuki? Eri at stake. So, eri osoofuna n'olaba nga kikususeeko. Bw'olina basindikako mu other stakeholders who can administrate with you. Probably call the man for counseling. Tuli ffenna. Maybe some health officer to engage the man on the risks involved in that case. Otherwise, as just you, we are trying to handle the cases that we receive from different stakeholders, but we also have a very big challenge. I'm sure you're all aware. We are constrained financially. DGF bagifumbula mu Uganda. Kulembeza yagamba nti yekomaana n'abakulembeze abali bagala okutujja mu ki okujja mukulembeze mu ntebe. So mu kalulu ka 2020 ekavaako Tagali n'agoba DGF mu kugigoba bangi baasanyagala nga naffe bwe tuli. Kyemba mutulaba nti twakenderamu ku mpeereza yaffe. Tuli ffenna. Ye abajja n'agamba okusa kugenda mu kkooti abalina okufandinga ssente z'okufayiringa ezigenda mu kkooti za fayiringi fees ezigenda mu banka nalina obikola ki okubyeteeramu. And you might find sometimes that some of these people can't even afford transport to come. Okay? So kuno kulinga mulanga eri abatuuze tugenda mu season ya campaign mugenda kulonda bakulembeze interest first. Waliwo pending legal aid policy eri on table of parliament, very pending. I think even has some dust because but recently they passed an bill into law. And just recent, Chikulaga, the leaders you're putting in parliament have different priorities. So I'm tasking you and requesting you as abatuuze abakulembeze. Bajja abakalubo but mulina abatuuze abetaagasanyusa. Tuli ffenna. Task them to prioritize abantu. Otherwise in Mukono, we are great to have you, we are great to serve with you, and we are looking forward to work with you. They don't follow up, they don't come back. When the police, they negotiated, they come out. They don't, you shouldn't encourage the disengagement to come out. Financial issues. So those financial issues, where bakulaba ng'ogenze kati nga ffe abali mu community tulina amalwaliro gaffe gali mu community omwo mwennyini baba bamanya oyo omusawo alina akasente atandika okunnyonnyola n'ebizibu byawaka byonna musawo nze gwolaba n'abaana tebalina ngoye nze gwolaba n'ekyebulosaali nze gwolaba ndi bwenti era omaliriza bw'oba ogenze mukomuzinga 5 okulinze mu musawo yo ogula ekyokulya ki awaka osobole okufuna real information obuzibu bukola ki obuva. So ba stakeholders etuba tuyingiramu naddala NGOs, please tuleme kutula butuzima offices tutuuke ku ground. Abantu bano wewa tubateekamu that education, psychosocial support, what, but they also need financial literacy. Training eki kye balina okukola okufuna akasimbi akabayimirizaawo awaka ejjalanga n'entalo ezimu ezitusumbuwa ezo naffe netubiyingiramu nga zikoze eki n'abasawo abali mu malwaliro bave mu malwaliro batuuke ku ground banyonyole abantu bano if ABCD happens mukole bwe ne bweru
community ne basobola okukola ki okuyambibwa ensonga zaabwe. Baserbia batya baakowa ekigambo poliisi, baakowa ekigambo probation. Madamu Dora Ndozonjuli yakumukyala gwe naleeta mukyala Richard. When she went back, ripooti gye yawa yali nzibu nnyo mu community. Nali kyetaagisa ffe ba gatekeepers okuddayo mu community tukole ki sensitization. Bwe yagenda ku poliisi bamugamba aleete ssente, mbu yesikakasa aleete ssente bagende bakwate ki omwami. Until I had to involve the man. Omwami bw'omuyingiza mu nsonga agamba nti omukyala ngenda mukola ki ngenda mulabirira, naye nze yagenze ku poliisi n'ayogera n'abantu ku poliisi kyokka nga abantu ba poliisi beyama relatives. So poliisi bagenda ne bayingizamu obwoluganda obw'omukwano ne baba nga tebayambye ba victim ababakoze eki ababagenzeeyo. Era kyo njagadde embeere open gye baali nga weebali. When they come, please, you help us as we help you also. Secondly, bulamu okumanya oba bulamu ebisomo okutegeera ensonga engeri tulina okukola gezirina okukwatibwamu. Okugeza abantu abasinga gye bali eyo naye ngaera abaana oluusi bakwatibwa naye nga tebamanyi bakola ki bw'alina kutandikira. Kakati agenda n'agirayo omwana bajja nti bamukutte n'atuuka ewa chairman, kati ate ekyalo kyonna nekikola ki nekikuŋŋaana. Kakati twefasisa waka ovaayo n'ogezako n'omugamba ebintu oba tuzikwata empola tusooke tuddusa ono omwana wa ku ddwaliro, ono tujja mukwasaganya kubanga ye bwetunaamugenderako essaawa nagenda tuddukako oba kuba ababeera wantu tasobola kukwata mwana gwe bakutte abeera bw'atyo akola atya kweganga buli omwana ayogera kyakola ki kyalaba. Kati oluusi kwanga okugeza lweyo omwana gwe baakwata kati maama we yadduka bagenze eweerosi abantu ne bakuŋŋaana. Kati maama w'omwana agamba tugende mu ddwaliro naye ate bagenda kaliro kawo ku kyalo. Akati okkakkana tugize olugira nti kale tugende ku Naweeke, ne tugenda ku Naweeke. Otuuka ku Naweeke omusawo Naweeke yakeera omwana n'agamba naye nze sikola ki simala mujja kweyongerayo wa omukono. Kati oweerosi omwe yali akutte ono omusibe yamugamba soka ogende weeyambe. Kati omusibe n'akola ki n'atuddukako. Naye singa abantu baba bamanyi nti kiro kibaawo ntuukira wano, abantu abasinga abo singa tukola ki tubakwasaganya. Kati mmwe munnaffe mubitegeera nnyo. Bw'aba mwami naye asobola bano abaami omwami munne asobola omugaa nti mukazi wange oyo nkoze eki okugabidde kale bambi mutwale kubanga gwolabika gw'obitegeera. Nolwekyo tulina okulowooza ennyo ngaffe ba parasocial worker ku nsonga z'amaka kubanga nzibuzibu ate nga ekinyusi kibaayo lwakuba tulwawo okukituukako. Waliwo kijja okukolebwawo omwagendere kabanga linga omulala mufu. Kati ne tulaba nti ebintu bino eby'omu maka ensonga ezimu zaagala kuzirowooleza nnyo nga tonakola decision esembayo. Naffe nga baparasocial worker abazibeeramu tusanga obuzibu bunene nnyo nti wabeerawo ebintu ebirwakuba kati ffe abamu tuli bafumbo tuzze tubiyitamu. Nti omukyala agenda nakugamba ankuba ekiro saawa 9 newebuuza lutalo ki olubaluka wakati awo era luba luvudde ku ki essaawa 9 ogwo ogw'ekiro. Tekuba kwoza sowaani, tekuba butagolola lugoye. So olina okulowooleza ennyo abantu abo ababiri kiki ekireetera abantu essaawa 9 okulwana oba 10. Ekyo muba mulina okukola ki okukirowoozaako ennyo. Then n'abambi ebiseera bisinga engeri gye bali nti basirika nnyo anoonya kiki ky'anaakukola ekinaakulumya naawe owulire obulumi bwabaako ng'oganya omuwa by'olina omuwa. Ebiseera ebisinga ffe bituba bya bukaabi. Basasula school fees, takuwa ssente za mmere waka otandika kukola ki kukaaba amaziga nakuba miranga. So tusoomoozebwa nnyo nti n'abamu otuuka ekiseera oli n'akugamba kale musawa nti ensonga ezo gw'osinga ozitegeera oyo mukuwadde